Sinkwanirizaako nate mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Ekyabadde mu Summit meeting eyatuuliddwa mu ggwanga erya Tanzania eri mu Dar es Salaam kyabadde kikaabuka. Era bwe njogerera abayeekera ba M23 abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abamazeeko eggwanga lino ssaako ne gavumenti emirembe kanibanga kaweddemu lubakeeredde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki kiri kityo? Ngenda kubanga ndukuviira ku ntono gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ku kyavudde mu meeting eyatuuliddwa mu kibuga ekya Dar es Salaam gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Wabula gwe naina atanaba kuba ng'otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Baganda bange bali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogwo okukola nga musharinga mukomentinga mulayikinga ne muba nga musubscribinga ku Yugi Updates TV. Mwebale nnyo mukola kyamaanyi nnyo sina ng'eki gye nnyinza baddizawo okuggyako okubeebaza. Tukimanyi bulungi nti olunaku olw'eggulo Summit meeting yatudde mu ggwanga erya Tanzania eri mu kibuga Dar es Salaam ng'ekigendererwa kyayo kuteesa mirembe kubaganya mpawa butebe bayinza okutebenkezaamu emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti Congo yasalibwako abayeekera ba M23 era ne basalako ekibuga Goma era kati bakiri mu control era ne balonda ne gavumenti empya. Tebaakoma okwo n'ekibuga Kavu nakyo baakisalako era kati batunuulidde ekibuga ekiri mu maaso gaabwe ekimanyikiddwa nga ekya Kinshasa nakyo baagala kubanga bakisalako. Kakati eggulo mu Summit meeting eyatuuliddwa amawanga amagatte omwabadde South African Development Community saako ne East African Community gaatudde mu kibuga Dar es Salaam okuteeseganya okuzza emirembe. Bino nno meeting eyatuuliddwa nga abakulembeze abamu okugeza nga owa South Africa yabadde yakawithdrawinga amagye ge okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'agambye nti ye tagenda kulwana lutalo lwatajja kuwangula. Kaakati abakulembeze bavuddeyo n'okuteeseganya ekyavudde mu meeting nga bagamba nti baagala abayeekera bano aba M23 basizinge fire basiriikirize emmundu bunnambiro nga n'akataayi tekannasala. Babalagidde basiriikirize emmundu basizinge fire nga n'akataayi tekannasala wasobole okuba nga bateekawo enteeseganya batuule ku ntebe. Pulezidenti Felix Tshisekedi atuule ku ntebe n'abayeekera ba M23 basobole okuba nga bateeseganya emirembe mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Ekyo kye baasazeewo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula ye pulezidenti wa Democratic Republic of Congo Tshisekedi yagamba si mwetegefu kutuula n'abayeekera ba M23 okuteeseganya nabo emirembe olw'ensonga nti nno ebikolobero bingi bye bakoze saako n'okuwamba ekibuga Goma saako n'enkumi z'abantu abafiiridde obulamu bwabwe ku lw'obulumbaganyi bw'abayeekera bano. Ate kati nnyinza nti okutuula nabo okuteeseganya nabo nga tebalina mirembe gye baleeta okuggyawo emirembe n'obulamu bw'abannansi ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Yaavuddeyo n'akigaana newankubadde ye akinokoona bulungi nnyo ng'agamba nti nno eggwanga lino erya Rwanda lyerimu kulifujjirira amaanyi ne sapooti eri akabinja ka M23. Weewaawo meeting eno yaleese abakulembeze bangi nnyo muli mukulembeze Ramaphosa we South Africa era ne Paul Kagame yalutumidde mwana naye ngono pulezidenti we South Africa yabadde anokolamu ng'asonga mu Kagame olumwe ng'amugamba ajja amagye mu Democratic Republic of Congo kubanga yasibye conflicts eyo kubanga yagamba abayeekera abo abalwanira mu bendobendo lya ggwanga erya Democratic Republic of Congo gye ly'eggwanga ery'e Rwanda era ng'agamba Rwanda asobole okuba nga withdrawinga amagye ge mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Of which ye Paul Kagame ow'e Rwanda kiyeegaya n'agamba bano munsibako matugambuzi kundiisa ng'ogwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati basazeewo okusinziira ku kyavudde mu meeting abayeekera ba M23 basobole okuba nga basizinga fire nga n'akataayi tekannasala basobole okuba nga batebenkereza emirembe mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Mbagala nnyo mweraba.